Kale, Butarev, kumukutu vike exclusive kwa sinzidde okubeera ng'ontraba asaako okutuuliriza ekyo kyokola kyekisinga era tojjanga okwo. Kakati President Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko yakola enkyukakyuka mu ba RDC ne ba RCC ab'ebitundu ebyenjawulo nabwe gutyo abadde RCC Wekawempe olunaku olwaleero namaze okuba nga awaayo office mu butongole wabula munne gwagikwasiza musibiridde entanda ey'enjawulo okwosaako n'ebizibu eby'amaanyi byabadde akolako mu office eno ey'obwa RCC mu bitundu eby'ekawempe. Obubaka bubadde bukambwemu naye era naawe weetaaga obumanye mu mbeera emu oba mu mbeera endala ddala. Gange bampita Viki nsinzira wano ku Mukutu Viki exclusive video yo bweri nkola yange nkusaba embutongole anti jimpereka like. Yes, likinga video akijambako okubanga etambula ku misinde gy'amaanyi bwe kityo information nebanga etuuka mankukoyo sekinomu ayagala okubanga agiwuliriza n'okugiraba mukadde. So ng'ate nno gwe munnanga atanaba kubanga otweyungako mu butongole naawe still nkusabye nti subscribinga bw'omaze okubeera ng'osubscribinga kwata mukadde okajja mu kigambo personalize okantere mu kigambo all wenkugambira turn on that notification bell ku simu oba ku computer sinakindi ku tabyo ojja kuba onfuna bulungi nnyo nyini ddala notification singa tuba tutaddeyo video empya. Gwalina ebizibu ebyenjawulo hajimiti waali okulombereddwa ensonga ziba zitererera ddala ku WhatsApp enamba kweri so ng'ate ne bw'okuba direct call ajja kuba akukwata mwogerezeganye. Nga bwe nkugambye nti President Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko yakolamuko ku nkyukakyuka wakati wa RDC ne ba RCC ab'ebitundu ebyenjawulo era enkyukakyuka ezo ze yakola tutandise okuviira ddala ku lunaku olw'Emmande ba RCC oba ne ba RDC ab'enjawulo batandise okukwasa offices bannaabwe abaweebwa transfer mu bitundu ebyo. Abadde RCC Wekawempe era nga y'omulangira Walugembe Sulaiman akwasizza munne omulangira Sulaiman Walugembe ono ng'alabudde munne gwakwasizza office omujja ategerekese oba amanyiddwa nga Yasini Ndidde era nga amulabudde ku bubbi obw'ettaka oba kibbattaka ekifumbekedde oba ekikudde ejjembe mu bitundu bino eby'ekawempe saako n'abafere abateevuunya ng'ebiwuka okwosaako n'obubbi kwegamba essira liri wakati w'obubbi n'obufere obufumbakatidde mu kawempe. Ono okwogera bino abadde awaayo woofiisi mu butongole eri RCC wa Kawempe omujja Yasini Ndidde. So bwe mbadde neetegereza ebigambo RCC ono omulangira ya office gyawaddeyo eri Ndidde kati Ndidde RCC w'Ekawempe omujja then kati ebigambo by'omulangira omulangira Walugembe Sulaiman byamuwadde n'empuliriza bulungi speech ye nga bwebadde. Of course asimbye nnyo essira ku nsonga y'ekibbattaka ekifumbekedde mu Kawempe era naawe ensonga nti engeri ettaka eriri mu Kawempe gye riri okumpi n'ekibuga Kampala serve value y'ettaka eryo eri wagguluko that's why abafere n'ababbi ab'ettaka naddala mu bitundu bino eby'ekawempe beeyongedde ate era mu bigambo bye ng'asibirira munne omujja nti Ndidde entanda amugambye nti abafere bano oluvannyuma lw'okubanga bakizuula nti mu Kawempe mwe muli obubbi n'obufere obusinga kati abafere bennyini baliraanira ddala offices za RCC w'ekitundu bwe bamala okukola nga tebannaba kukola misango obatiisa maaso sinakindi nga bamaze okukola emisango obatiisa maaso ogamba abasajja baliraanye woofiisi so amulabudde
eri abo abayinza okukozesa okwagala okukozesa obubi ofiisi olw'okuba nti baziriraanye, n'ekirala nti bo ng'abafere banguwa mangu okutuukirira gwe RCC ow'ekitundu, then obuzibu bugenda okwagala okuwapeninga oba okubaawo ng'already ate waliwo akalinga akabagattira awo nti baali bazzeeko mu ofiisi. So omuntu ono gwe babeera bakumpanyizza ettaka oba gwe bafeze mu mbeera emu oba mu mbeera endala, n'abanga afuna bizibu oba ofiisi neetabako kyamaanyi kyebeegenda kuyamba ku muntu ono aba afereddwa oba akumpanyiziddwako ettaka lye. Era mu bigambo RCC byayongedde okukkaatiriza awo ono RCC omujja amuddidde embigere, ategeezezza nti ogugwe agukoze era asaba n'ono waba atandikira olugendo lw'okuweereza bannansi, nabwe kityo n'amukwasa ebisumuluzo bya ofiisi mu butongole, mu mbeera y'emu n'amukwasa ne stamp zibadde 2 mu butongole ng'alekulira ye ofiisi ng'agikwasa munne ndidde obuvunaanyizibwa. So tulabye nga ne gwe bakwasizza obuvunaanyizibwa agezezzaako okutuusa obweyamu bwe eri abantu b'e Kawempe, era ategeezezza nti bano agenda baweereza n'obwenkanya, agenda kukwata ku ebyo ebibadde biremeredde munne, era mu mbeera y'emu n'agamba nti oluboozi lyawo y'ensonga lwaki pulezidenti ye gwe yalonze ku maanyi ge asobole okufufuggaza n'okuggyawo obumulummulu obwo obubadde bulemeredde munne Omulangira Walugembe Sulaiman. So bwe gutyo RCC omujja Yasini Ndidde yeeyamye okuwa abantu b'e Kawempe services ennungi. So gwe wenna nga oli munnakawempe okuva na leero RCC w'ekitundu kyo bw'oba weetaaga stamp ye, bw'oba weetaaga service okuva mu ofiisi ye, gw'abadde amanyi nti Omulangira Walugembe Sulaiman ye RCC w'e Kawempe yakyusiddwa era amuddidde embigere olwaleero gwakwasiza stamp n'ebisumuluzo bya ofiisi eno ye RCC Yasini Ndidde, era nga kati RCC w'e Kawempe omujja. Fenga Vika exclusive tweyama okubanga tujja ntukutuusaako stories yonna gy'oli ne gy'otabadde, okusobola okulaba nga tukumanyisa, tukukuumira mu kumanya ebigenda maaso mu nsi yo. Ku lwa Katonda n'ensi yange tusinkane mu updates eziddako.